Era manyi nti nabo bakuuma mpisa oba oli awo omukulu yabakubidde dda akasimu babere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Ange mutudde nnyo wano ekibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oli awo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabogo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ng'abo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna ripooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa ripooti yafuluma, naye omukulu yasindika be yasindika ne batwalira abantu be akasente. Bonna abazze battibwa. Era mwenna mwabadde ku TV nga mulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja bawaayo ssente. Mutima ne neebuuza n'obulumi obw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu awo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo, ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala, naye nga mmaliriza njagala buno obubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo, naye njagala buno obubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze, naye abadde musomesa, era ye ne ssaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma mu bulamu bwonna bwe tumulabidde. N'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi naye kube yalabirako n'afuuka ekyo kyali, era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Wano mu bikolobero ebinene ebyo ebituusiddwa ku bamaseeka baffe, naye nga poliisi eba etugamba nti ejja kufulumya ripooti banoonyereza bajja kufulumya ripooti. Bamaseeka abasukka 10 bonna battibwa, naye poliisi tevangayo na ripooti yonna ekwata kufa kw'abantu abo. Naye mind you njagala okubajjukiza twe muba mutuperereza mutugamba mujja tukuuma n'ebyaffe. Kakati bwe muba temusobola kutufunira ripooti z'abantu abo abafa mu ngeri omusaayi gw'abaana ba Uganda ne gubeera nga bwe gutyo bafa batyo, then muba mutukoze